Uno omusajja Nagagga Nantawunyikamu afudde ng'alina abaana 108 balese ku nsinga bonna balamu era nga abaana bano bonna bawagira President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Lwaki katubifune? Okuteekanika sonsiga kyokungula taata yasiga bulungi era amakungula tugalabye tubadde banyiikaagwe eggulo n'ennaku ezasooka nga buli gwolabako ayinjuluka akaaba okufa naye tebuzze ano tweyongera amaanyi mwebalire ddala mukoze bulungi okusasula kitaffe naffe batabanyi be mutukoze bulungi nnyo genda kweberako bitono nnyo taata n'abalala bogere amanya gange nze Yakobo Mulangi taata yazulako amanya ga kitaawe gwe bayitanga Yakobo Mulangi bakama bange mbasiimye nnyo taata wange ono Joseph Nsamba Kalindo abadde beautiful person in and out omusajja oyo gwe mulaba oba gwe muwulira yakeewemba ku luno musanvu mwenda n'abo abaliko ettaka awo ku mabanda omuyise ettaka eryo abalokole ne balowooza nti Kalinda yandirokoka musajja ddala mujjamulokola naye nga teyaliwa kulokoka bwatyo taata waffe najja ku bakatuliki nabo n'abawa ettaka n'agenda ku basiraamu ekamuli nabo n'abawa ettaka n'abamusaka baabawa ettaka n'amadiini abalala bonna omusajja oyo n'omulaba nga munda ddala musajja mutuufu nnyo kyaffe oyo abadde omusajja bamwegeddeko amaanyi g'ebyokukola abadde mukozi w'amaanyi mwebalinde okumuwerekera ekirala ky'enjogera ku taata wange eno abe naabeeko mukiwulire taata wange eno yajja mu kinaana mu lutalo ng'alina olutalo kusomuliralwana n'abantu abali mu buyinza taata yalagira nnyo olutalo olwo kaziini ng'asula ali mulongize taata yafuna okusanalaga pulezidenti eyaffe n'amwegambira pulezidenti nakola omulimu munene nnyo naye ng'ataasibira naddabo mu ttaka lyange kusomulira tumulodi n'agenda era teyazisima taata waffe bwatyo n'anyiiga temwamufanako temwamulana kitiibwa kati omwami yalabe abannuuku ye n'agenda eyo naye kirabika mwemumudde ng'afudde ebisemukkuka bakube bajja ko muzindalo tebajjako muzindalo gw'omusika sabula bakube yuza bamukoneke mabega mumuleke bakube yuza negatta waganda wange okwaniriza embaga ya muzeeyi waffe ensemayo tetujja kulandaga nnyo olw'ensonga tebatuwadde ono akuba oli ku Sama Uganda Media nange Sama Uganda omuntu abanga ayina ekimuntu ate kiwulire nakikola kyogera okukabira eno ndowooza ng'oddeko muganda wange taata waffe nze naddamu ate okwagala ebyobufuzi
mwaka gwa 2006 nali maze okulaba wakava ku university osooka n'olaba ebikyamu gavumenti byekola byonna n'obiraba najja nga ndi wa kibiina ky'FDC ekibiina ky'FDC muzeeyi wange ate nga weenaalemu nnyo akongoliro era yajjanga nagamba naye akakaana gwendira ebintu bikiwo ate gavumenti ejja kukutta nayekola ate nzita lwaki abalala bo tebavuganya nabo kabayogera ensonga zaabwe ebintu bigenda bulungi muzeeyi n'agamba nti awo sikwetagawo era muganda wange ono Patrick Nsamba yinza okubeera nga ate nze namuinspired okuyingira ebyobufuzi ayinza okuba nga ajjukira batajjukira twali tulira wansula bakeera ekikone nava eno negenda nga ngenda kukiika mu delegates conference namboole naye nensaana nga bumazeewo sente tebampa sente nabawala naye akangenda muganda wange gyembakolaki gyembansula bwengenda muganda wange olwo twanyumya nnyo etutagalana luti baatukuba kuolwo empale yange bagibba nesaati nebagibba kompyuta ebagibba kumakya yagamba yakwata kutula gamamba njabo kompyuta yange egenze osanga yali emupakasira sente era naye abalambulize nengende nambooli delegates conference nenvaayo naye ensamba nzijukiranga mbuuza ekigambo oba kijjubire otakijjubire nagamba naye waayo bwengenda mukyalo eyo omuntu aba ayagala kwesimbawo ayisibiramu mu kibira kyalasobola nemugamba muganda wange nze ndi wa FDC naye tusibira entanda oba oyingira eyo era kugenda nkolewo enaalemu eyo yefugayo enaalemu yefugayo era bwe yanjewa muzeeyi omubuuza ekirowoozo muzeeyi yamugamba ojjana mu kibiina ki si buli muzeeyi namugamba nti nzija mu enaalemu ojjana mu enaalemu ojja kunoonyeza akaki akalubira muzeeyi nanunya yali musajja abadde musajja weenaalemu nnyo atya nti Nsamba newankubadde yajja n'anoonya akalulu n'agwa weenaalemu akalulu akaleeta honorable Lwega ababeera mu parliament Nsamba yayagala n'okudda agala naye taata bano bamulya akalulu naye wakisika mu independent muzeeyi yaddawo n'amugamba bw'obanga ogenda kujja ku kituuti okusaba mu independent nze nange bw'oba wenzira gambagambo yalimba era Nsamba yakkakkana n'adda luvannyuma era muzeeyi n'anoonya akalulu Nsamba akamufuula dda akamuyingiza parliament so bino ebirala eby'okuyingamu Nsamba yawadde ensonga ze lwaki yayingira ate nze muzeeyi n'abeera bubi atya n'ensimbawo 26 nga nesimba ku lwange Ziyadi Kalema naye Ziyadi yakeera wa muzeeyi n'agamba naye muzeeyi omwana gwogenda omusobolera sokuloonya akalu kange bagenda kumpa akalu ng'obatewanagisala kasaanda ne kalwana naye muzeeyi yangeera ku makya n'agamba kweyagala kufa bino biveeko kinalawo oba yali ankamba kanzi era agamba kikiga wataddemu sente kapeni n'ekitabo n'awandiikira mutabani we Kalema omwana oyo ebbaluwa nagitwala mukukubya nati eddoboozi ya muzeeyi era yeyanzira nenziramu enaalemu naye kati muzeeyi ono atayagala kuyingira byabufuzi ayagala mbeeremu enaalemu omusajja mukulu siyinza kumala katakala mu bibiina Robert Kyagulanyi ebigendererwa bye biraba n'ebintu ebirungi byayogera biraba osanga lwaki nze waliwo olumu lwebanga gavumenti yange gyebagira naye ate ebeera nga era kyekoze ekibi era yabadde muzeeyi wange wati abadde akola abadde alowoozesa abanuuku nti mukwano gwabwe era awagira nuuku naye ati oluusi biri bebimuyinzizza era byabiko byawabula ekyamazima ku mbeera nyinza okwogera ku Kizza Besigye gyenali gyendava kati Kizza Besigye omusolo tumuwa pulezidenti yatugirawo omusolo tugirawo muki omusolo ekwetiti ye wadde Museveni yateekamu n'agamba omusolo gukoze eki tugyewo Robert Kyagulanyi naawe era ebyokyusa era abantu bano basobola okuba nga bakufunamu newankubadde tonaba kuyingira gavumenti naye nga nze ow'enaalemu era essuubi muzeeyi wange abadde agamba nti naye ekyenaye naalemu gyogamba enaalemu gye tulimu
Sukemvene kula yevu. Ayafuna Yesu biragambo wali tulazo kusika. Atulazo kusika no so Yesu bi so Yesu biti owe bidokutuka ba tulimena. Ito kibaze. Ekiseba kikino. Ekiseba kikino. Muzeyi na yogende ndakira yogera kufuubira nti yali social scientist. So, ebigambo ebyo genze bamaama bannange beeyanza nnyo. Maama Naamu Tata wange agendera bwerere. beebaliza ddala era okusinga maama Naamu asinza okuwangaala n'okutegeeka Nyiga nesigenda bajjako naye. nnyo weebalire ddala. Ali mukadde bwa mukama wange. Taata abeera awantu awayonjo, abantu abanyirira, ogenda fawukizi, ogenda mu kisenge nga tulina kirala kyolale tewali ogenda okujja kutta muzeeyi waffe. So tukwebaza nnyo obadde olabirira muzeeyi. Mmwe baganda bange, lwaki beebaza abakazi bano babiri? Abakyala bano babiri. Ate nga tekuliko nanzaala. Mujjukire bulungi, muzeeyi yali musajja wa pikipiki. Naye ng'ateeka maama Naamu ku ttanka. Obudde. N'avuga abantu abo essaawa zaali okutuma mu nnimiro Ebyogera tebikyanyuma. namwe mugulira mujja muvaamu babira sipiidi tetusula nabeesimu Mama balungi bange bali kusama mugamba mutya. Muli mutya muli bulungi. namwena bamaama baffe abalala okubeera ne muzeeyi si abadde omusajja mwangu okufunira emmere okubeera naye omusajja asobola okugamba omadde emmere mulimu obutwa naye nga tebulimu. So mwebale nnyo mwebalire ddala kubeera na muzeeyi waffe bulungi. So n'olwensonga ezo bannange kano kaakayiseewo ku sayidi ya gavumenti yagezebakerenabe amaama Judith Nabakooba nze ndi kansala w'ekitumbi sub-county era mu disitulikiti ndi deputy speaker. Sipiika wange wali awo ayimuke okukaabawulireko sipiika agenze kale. So nti kyesobola okumwogera era ne maama Nabakooba nga waali kitumbi ebadde n'ekizibu ky'ettaka square miles 5 ekanjogereko kakimaliriza square miles 5 nga tusuliridde kugobebwa naye ekizibu twakyeyizinga ekyamazima pulezidenti yawandiika ebbaluwa era maama Nabakooba yagireeta ne batuwa square miles 5 era Ezibayamba ki? tulindirira maama ebyaka byaffe era Munnabifuna ttaka teryammwe. ebyaka abantu bebalinze tuzirina n'ebizibu by'ettaka mu kitumbi yinza okuba nga byakededde neyanza nnyo neyanze bassebo abanyabo basala tukakkalimu katono nsanyuse okulaba nina essanyu lingi okubeera nga ndaba nassisiwemu gwafaanana bwati olw'ebigambo bya taata ebyaganda akozesa. Tunoonya tetugenda okubasasula tetukiraba naye Katonda yasinga okumanya era bwe tunaabasasula. Twagala okwebaza mu linnya lyange zinsamba Muzaffaru olwa famire eno. Twebaza mikwano gya muzeeyi Kayindo gibiri ne muzeeyi Kayindo wakati mu bulamu bwe ng'akula ng'akaddiwa ng'alwala obutamweganya. Njagala okwebaza babadde ayimirira nabo financially mu nsonga za ssente obulamu buyimiriza buzibeera ssente. Tuyinza okulowooza nti nga famire twali tukola nnyo wakati mu kumuwa ssente naye naye ng'omusajja ng'alina wasobola okuddukirako n'afuna ssente zimubeezawo ng'omusajja ate olwegaawo ng'azifuna obuolyawo wakati mu kumugumiikiriza. Mwenna abakoze ekisoboka kyonna taata okulabika nga mumuwa ssente okuyimirizawo famire eno okuyimirizawo obulamu bwe. Tuweebaza esi kwebaza asembayo. Njagala kwebaza maama waffe oba bamaama taata ono okumujjanjaba
Mugaba yange mubalango okupiira mu kisaawe. Taata waffe abatajjanjalo okuva ku muntu asooka paka kwasembayo. Alona mpamu dakiika 3 ezira emabega. Ogenda kuntawaana. Kano ke kadde kenyina kokka kulabika nga nina kyenjogera. Kubanga ennaku zonna nogera sikola ki soogera. Taata mulabanga omupiira mu kisaawe. Abadde asangibwa okuva emabega paka olutuuka ku muntu anaasitula ggoolo bayita namba 9 oba namba 10. Wabula buli abadde mu kisaawe wakati mutumiza obulamu bwa taata nga mukulu wa Nsamba Muzaffar mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bange taata yakola emikwano olwenya famire ya Yakobo Bulange basobola okuba bakitaffe balala basenga baffe naye abamu ng'ayina gye yabalikayira gyasenga eno jjajjaffe naye taata bwe yatuuka eno yafuula mikwano gye bwe yafuula baganda be eyafuula baganda be mabuulira kitulakatako okubafuula mikwano gye olwayo taata afudde tugenda kumuziika nekijja kuba kya nsonyi nnyo mu abaana okulabika nga temukolagana na famire ze zibadde zikolagana n'emizaika ye. Essaawa zino tuli ku meezaani batupima batuwenga abantu bano bazitola batya bemwogera byonna byonna abo tuli mpologoma si ffe tugenda okweyita empologoma bebayina okutuyita empologoma. Bweneboleta amaaso olwogamba ni empologoma abalina okuyita empologoma bantu abo abali eri abakulengera. Bwetuuka ne weeyita omugagga abalina okuyita omugagga balina kubeera abantu bali okola nabo baboogera nabo. So basaba tetwewandikira ku bantu abantu tubatwale nga babbeeyi otunaaba tunasobola okuwangula ensi eno. Abantu bugagga abantu bintu birungi olwejjako abantu tosobola kubeera muntu wa bbeeyi mu nsi muno. Era ku Nsamba ng'oyagala okusigala mu bantu nga mwoli era ng'ekyakulembera okumala ebbanga olina kusigala ng'abantu bano bakulaba ng'ekyatika. Egendereze nnyo kubanga bwe basoya banyiiga balungi naye si balungi. Pulezidenti Kyagulanyi n'ebyamagizo NDP akomboni gano amaka galina eddiini ez'enjawulo galina ebyobufuzi eby'enjawulo naye tubadde n'akasolya akatugatta era mbawula mbadde mu katwako oba KNRM oba ka NUP Katonda yamuwa amagezi g'osobola okumunoonyamu nga tosobola kumutegeera. Era Pulezidenti Museveni singa omusajja ono yali jjajja Nsamba oyogedde nga yabumba ekibiina ekyokusatu omusajja yameza galanga musajja gwe jangu tulabe kiki tugenda okukolera. Mu nsi ziri ezaakola Muzeeyi Joseph Nsamba singa yafuna ddala eddiguli kwebyo ebintu byazaakolera ebitundu byonna. Naye olwesanga nga zino nsi ezaffe ez'Uganda oba ez'Afrika tezitunuulira abantu abo batasomye banoonya bali ab'amatayi kubanga balina diguli nolwesanga nga ne bakola si bintu ebitambula ne bamuwa woofiisi katasaanidde okubeera. Muzeeyi Joseph yakola omulimu tumwebaza. Mama n'abakooba sayidi zeruwo bakongere dakika 8 teri ku likodi aragesinaliro yali badde akuwa mukalwana yonna oba mukasaana yonna eggolombolo yaffe ekyasinze okukwata obulungi ensonga z'ettaka kubanga tuzikwata kinabadda. Era tubasuubiza abantu bonna abaagala okujja okunoonya okulembera eggolombolo eno nga mulina pulaani ezisengula abantu b'ebibanja byabwe tubasaba mutte ku bigere. Ate bajja okwasaba obulimu bagenderere balina ebyawe bye banoonya musigaze abo abantu abalumira okumire ku bibanja byamana mubafuula ab'ebbeeyi. Nze Nsamba Muzaffar okwano gwammwe Mukama Katonda abankuumire. Baganda bange mukume ekitiibwa kya taata ebintu ebisinga byonna temwawukana anaayawukana sitaani nga amuyingiriddemu
tujja kumusabira abapasita bamusabire atereze emmeeme ye. Mukama abakuumi. Abakungu basibagaffe twesiibyeemu okubalaba abateebereza engendo okuva mu bitundu eby'enjawulo okusobola okwegatako nga twoleka mutaka waffe ku nsamba kayingo ngalamu okusembayo. Tetujja kuddamu kufuna mukisa gwonna okukuwajja buseekeza kusamba olw'okutulinayo bonna tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebale bonna bannaddiini abateebera emyoyo n'ettiimu zammwe abakulembeze ab'enjawulo emitendera egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala amanya agayingize bulirwa nabi kolera mubeere ebanga ennyo ate wafuna abakukwano gwaffe okutulaba nga tukaaba ne twesanze bagabange temukumenya ate waffe abadde yamukwano gwaffe bakulengoyo okuba kitaffe n'akkakkana mu bukanda obwe ne tubeera mikwano gye tunene ne tuseka tobolaba nti tulina memories nyingi nnyo ze tubadde tusharinga naye oliwo ozijjukira n'okulekinga down. Taata waffe abadde musajja mukwezi. Tetulina engeri ndala yonna yonna gye tusobola kujjukira taata waffe. Tetulina engeri ndala yonna how we can pay back our dad nga tetufuuse bantu bakozi kubanga yenjiri gy'abadde abuulira okuva ku mwaka nga gutandika paka tegukoma. Olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja kutuwerekera ku mukadde waffe. Mukama amuwumuze mirembe amusansire ebyamusobako tusuubira nti ageze mukulu kubanga ebintu akoze bingi. Ku sayidi ey'obukulembeze sijja gendayo nnyo naye kambeeko akantu kamu ke mbabuulira. Pulezidenti wa Nuupu ng'atudde wali wama kano kawulirize mukama waffe. Ono bwe yazze n'empulira ng'alina ekiringo ky'akola. Mukulu waffe Rogers n'ajja n'empulira ng'alina ekiringo ky'akola. Sijja kweteeka mu ntendera nti mbadde mukwano gwa taata asembayo. Naye taata yasala ddekiiro abadde muwagizi wa Nuupu Kakongoyo kiwedde. Saba minisasi kati ngali baganda bangebanyiza ab'emikwano basinayogera ku taata wange taata waffe tuyita taata waffe kubanga abadde atwagala asooka okwebaza nga nzipakane bannange mwebale banaye mukulaza omukwano kino sirina wenyiza kigeraageranya taata wange yatulowoozangako naye nga nange sikisuubira kituufu mazima taata alise omukulu njagala kwogera ku taata waffe tumuyita taata waffe kubanga bamama banjawulo naye yabanga taata waffe. Taata waffe yali muntu amanyi okuzuula ebikole by'omuntu. Mu baana ndyomu ku baana abakulu abamu yabakutanayira tuyeti naye taata wange lumu yaŋŋamba nagamba ekizibu ky'olina omusani gwange gukutawaanya abantu abo baba banaku naye nga bankulaba nti oli munaku lwaki yakwagala mu bwongo n'obaako engeri gy'okola n'ozimba n'okuza abaana ekirala taata nga atubuulira engeri gy'azuulanga entono wakola nti osobola okukumira amaka ng'olikugambo ebyo era nokusobola okuba omukyala akuddengwa oli mufumbo omulungi maama asobola okuza abaana obulungi. Taata ebintu byenyinza omwogerako sobola bimalayo naye taata ye muntu eyali oba asobola okugamba katonda nayanukula byaba ayagadde. Lumu yaŋŋamba twali nakaseera ozisitoyomwamulwadde twali falcon naŋŋamba bana mpulira nabadde bwembanga nvudde mu nsi embeera nefuna ekitiibwa lwaki ekugenda ndikoleera ntya tuna amasakalamentu agasembayo nemubaniita ogenda bikola oti kati kubamba abo bonna anti bogenda okusalawo era anti bogenda okulondawo nze ngambye era biganye oba olokoke oyo ate ngakeŋŋamba kyekiyinza omutwala mu ggulu naye taata ye muntu abadde alina ebifu ebirooto n'amala n'akituukiriza
era bwe yatugamba nti ng'enjagala kugattibwa tulina okukkiriza kubanga buli kimu yali akikoze era nga bwe mutulaba wano buli omu muzeeyi yatusomesa buli omu alina omulimu mulimu abasuubuzi mulimu butta naye nze yabadde musajja gw'otasobola kusanga agaana birowooza nkunze naye ate tetwagala kungubaga naye twebaza kibadde ekirabo bannange kibadde ekirabo era twebaza okumanya nti Katonda yatuwa omuntu afaanana bw'atyo n'olwaleero tetuli beebo abaana obalabye bulungi beewuliriddeko muzeeyi baazadde abaana 18 bonna baana ate ng'owulidde bonna ekintu bakikoona bakizza eri President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President w'eggwanga Uganda nti awadde emikwano nnyo gwa muzeeyi era alesa abaana bonna nga bagambye nti awo musonga awo tulina kuba nga tuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko banange mwe bali kubaako Dunda Lugabana Muyeera kitaffe atakuumira mpeera nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo bigamba bwana bakkiriza kitaffe banywanyi mweraba.